ogwokuna okuba mu kisaakaate. Bukya okuva lwe najja mu kisaakaate mbadde sifunanga mukisa kujja kukwata naye nzaani okujja okwaniriza okujja okwogerako eri Kamalabyonna ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga, abagenyi abakulu, abavujjirizi baffe, abazadde n'abasaakaate bannange. Ntwala omukisa guno okukusaba maama ojje oyogere eri abasaakaate n'abasigadde. Engalo ez'amaanyi eza mutaawe atukoledde omulimu, ffenna tuwulirize era tuweeyo emyoyo gyaffe gyonna nga tufuna obubaka okuva ewa maama Nnabagereka. Engalo siziwulidde, mpulidde z'abazadde bakke bokka. Abasaakaate, abasaakaate, abasaakaate kitegeerekeka mwazuukuse ku makya nnyo n'olwekyo nsuubira muteeka okuba nga mukooye, si ekyo? oba oli awo n'enjala ebaluma. Kati ngenda kuyita mu bwangu, temufaayo, tugenda kukyamisana bwe tuva wano, si kyekyo? Kale. Katikkiro wa Buganda, baminisita okuva mu Buganda, abagenyi baffe mwenna abakulu, omutaka wa Kasolya, abakiise mu lukiiko lwa Buganda, Kangao, director omukungu, director w'essomero lino omukungu Mike Kironde, tulinamu abagenyi baffe abakulu nga mwe muli ba special guests obeera be bagenyi abakulu, abagenyi ab'enjawulo nga mwe muli mukwano gwaffe mukyala Charlotte Kainarugaba ne muganda we Ishtar naye amwerekeddeko, abavujjirizi, board members, trustees, directors, aba Nnabagereka Development Foundation, abazadde baffe, abasaakaate n'abagenyi baffe mwenna abali wano olunaku lwa leero. Nsanyuse nnyo okubalaba mwenna nga mutwegasseeko wano leero nga tuggalawo ekisaakaate kya Nnabagereka eky'omulundi ogw'18 wano mu Janan Schools e Bombo. Guno gwe mulundi gwaffe ogwokubiri nga tukuba embuga mu kifo kino ekya Janan Schools. Ogwasooka gwali mu 2017. Era twebaza nnyo omukungu Michael Kironde wamu ne ba directors bonna b'essomero, management, okutusembeza wano mu ssomero lyaffe eddungi ennyo bwe riti. Ate ng'era omukungu Kironde muvujjirizi waffe wa Lulango, tukwebaza nnyo ssebo.
omulamwa gw'omwaka guno nga gubadde gwe kusika ku tekinologiya nga bwe mumanyi mu biseera bino ensi yonna yeesigamye ku tekinologiya. Tekinologiya akyusizza ebyenjigiriza, ebyobulamu, ekyusizza bizinensi nga bwe ziddukanyizibwa, ekyusizza ebyenfuga, era ekyusizza n'engeri gye tukolamu emirimu egitali gimu. Tekinologiya era ekyusizza ng'abaana bye babadde batulaga wano mu kazannyo akamu, ebyempuliziganya, engeri gye tuwuliziganyaamu ne bannaffe kinnoomu, engeri gye tukolagamu ne bannaffe. Wano mu Uganda kati abantu bangi bali ku nkozesa ya digital. Enkozesa eno nga esinziira ku internet eyongedde nnyo amaanyi mu byempuliziganya era nga etumbudde ebyenfuna ate nga era etugatta wamu n'ensi endala mu nsi zonna. Mujjukira obulwadde obwo bwatugwira obwa COVID-19. Ate abaana baffe era mu biseera ebyo bangi baali nga basomera ku mitimbagano nga wonna nga bakozesa tekinologiya eyali yeetaagisa mu by'okusoma kwabwe. Naye okufaananako n'enkola endala wonna, tekinologiya naye asobola okukozesebwa obubi ne muvaamu ebitusoomooza. Wano mu kisaakaate tukubiriza abaana bonna okussa essira ku birungi ebiri mu tekinologiya. Tubakubiriza okumukozesa mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa, abeere nga wa mugaso eri buli omu era ayongere n'amaanyi mu nteekateeka z'okusoma zaabwe n'obulamu bwabwe obw'omu maaso. So si kubafuula oba okumukozesa obubi oba okumukozesa obubi mu bulamu bwabwe oba mu bulamu bw'abalala. Tweyambisa nnyo enkola ey'obuntubulamu n'emisingi eginassa empisa ennungi, eginaasitula omutindo gw'empisa, omutindo ogw'obwenkanya n'okussaamu ekitiibwa mu bantu. Mu kisaakaate abaana basomeddemu ebintu bingi ng'era bwe muwuliddeko aboogezi abasoose bwe bayogedde. Era ng'omwo mwe mubadde ebintu byonna era tubadde nga byekusika nnyo ku tekinologiya. Ng'omwo mwe mubadde nga ebyemikono, okusiga ebifaananyi oba okuba ebifaananyi nga bwe mulabyeko ku bifaananyi ebimu nti bisoose kuyitako era mu digital ne biryoka ate bifulumizibwa ate mu ngeri endala. Ebyobulamu bikulu nnyo, kuba omuntu bw'ataba na bulamu tasobola kukola kintu kirala, so n'ebyo tubisaako nnyo essira. Enkozesa eya ssente, financial literacy, twetaaga abaana bave nga bato nga bamanyi omugaso gwa ssente, engeri y'okukozesaamu ssente. Ebyobuyonjo, endya ennungi nakyo kikulu ddala era kibadde kikulu. Ebyemizannyo nabyo bibadde nga tubisaako ddala essira era twebaza nnyo okuba nti mu mbuga eno gye tubaddemu mubaddemu ekidiba eky'okuwuga era abaana bawugidde ddala wamu n'okukola emizannyo emirala. Ennyimba
okuyiga amazina. Muyinza okulowooza nti abaana abamu kati ng'aba bazinya amazina amaganda baagayiga dda, naye bangi ku bo bagayigidde wano. Ne batuuka olunaku lwaleero nga bazina nga abaamanya edda okuyiga. Naye era mu kisaakaate kino nga bwe mwawuliddeko, tuyigiddemu oba tuleesemu ensonga ey'okukozesa eddagala era n'okwewala okukozesa ebiragalalagala. Ennaku zino abaana n'abavubuka bangi beenyigidde nnyo mu kukozesa ebiragalalagala, biragalalagala ng'enjaga, amayilungi, cocaine n'ebirala bingi ng'omwo ntadde n'omwenge gwennyini. Bino binafuya omubiri n'obwongo era byonoonera ddala obulamu bw'omuntu. Omwana n'aba nga tasobola kusoma bulungi, ate bw'aba omuntu omukulu nga tasobola kukola. Ndowooza abantu bano mubalaba. Tufiiriddwa abantu bangi nnyo era nga mu makubo mubalaba. Ekintu kino tekiba kyakuseka bannange. Manyi Dr. Medad abadde akyogerako n'ayogera nti muyinza okulaba omuntu akankana. Bakyogedde abantu ne baseka, naye si kyakuseka. Kintu kino guno mutawana gwa maanyi. Alcohol abuse, substance abuse, kintu kya mutawana nnyo kyakusoomoozebwa kinene ddala. Tusaba abazadde babeere nga boogerako n'abaana baabwe, ate era beetegerezenga nnyo n'emikwano gy'abaana baabwe, abantu be bayita nabo bantu ba kika ki, biki be bakola, biki be bakkirizaamu. Beewale okufuna emize eginaabaleetera empisa ez'okubanga emibiri gyabwe gyetaaga buli kaseera okutwala ebiragala ebyo oba kye tuyita addiction. Abasaakaate mwebale kuba abaana balungi. Nga director w'essomero eno bw'atugambye, temweyisiza bubi, ate era ne report nabadde ngifunye nti mweyisiza bulungi ddala. Twagala mugende mu maaso, era n'abo bannammwe abatazze wano leero tusaba nabo mubayigirize. Waliwo ekyansanyusizza ennyo, tubadde twogerako n'aba National Drug Authority nnaku nga 2 emabega 3 bwe naliko wano, ne bagamba nti be baali nga bali e Buddo King's College, baasangayo omuvubuka eyali nga ayogera ne banne ku nsonga ez'okwewala ebiragalalagala, naye n'abategeezaako nti yali musaakaate, yali mu kisaakaate. N'olwekyo bwe muva wano mubeera ba ambassadors b'ekisaakaate ku nsonga ez'ebiragalalagala, ku nsonga endala zonna. Abamu nga bwe tubuliddeko muyize engeri okukozesa ensimbi oba n'okuba nga museevinga, okulya obulungi, okukolagana obulungi ne bannammwe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Mubeere ba ambassadors era nga muyimirira ne mweyogerako obulungi, bababuuza nti ng'ekyo wakikoze bulungi, nga mubategeeza anti naliko mu kisaakaate. The theme of this year's camp, 2025 Ekisakaate kya Nabagereka camp, has been integrating culture with technology.
Digital technologies will continue having a profound impact on our lives, including the way that we experience our cultural heritage, the way we understand our identity, and the way we socially interact daily. At the Nabagereka Development Foundation, we firmly believe in leveraging culture to address development challenges using technology. We blend the traditional value systems of Ubuntu Bulamu with contemporary human principles to promote a moral, just, and dignified society. Ubuntu Bulamu shall continue to inform how we develop and use technology for human development. Technology presents unique opportunities to preserve and celebrate our cultural heritage. For example, digital technology enables us to share our stories, our languages, and our culture and traditions with the world. Through virtual museums, documentaries on culture, and digital archives, we can ensure our rich history is preserved for future generations. So technology is transforming education, healthcare, business, and governance, shaping how to live, the way we communicate, interact, and work. However, like any tool, it has the potential for misuse, which creates challenges that we must address. It is therefore imperative that we advance in ways that promote the common good, ensuring that technology is used ethically, responsibly, and inclusively. Digital technologies must be beneficial for the common good and should empower women, men, girls, and boys, and not exploit them, and it should enhance innovation and creativity. In English, the other topic that we addressed was drug and substance abuse. And this is one of the, as I think Dr. Medard of ONDA explained, we do have a very big challenge in our country, perhaps in other countries as well. Sometimes on the look of things, it looks funny, but it's actually not funny at all when we see people who are drunk, and just not drunk, but addicted to alcohol, that they cannot perform without it. Not just alcohol, but drugs such as marijuana, cocaine, and so many others. This is a problem in our community. It's a problem in our society. It's a problem actually that's affecting our children right from the very early ages, from primary school. Now the sellers are actually targeting secondary school children. They go stand by the exit gates when they're going out, and they try to sell them, trying to addict them. So we have those problems. These drug addictions, this is the third time, I think, that we're addressing this topic in HSAKATE. And we would like to prevent the kids who have not started from starting. But then we also find that there are those who have actually tested. They're very frank with us. They tell us, yes, we have tried it. These are young kids, teenage boys and girls. They've tried it. So we have to talk to them not to continue. And so this is something that cannot be done by only teachers in school, but parents have to really be on the lookout to see what kind of changes in their children's lives, like, for example, the different habits they're taking. And it's not only that the senior kids, the younger kids. It seems these people who benefit from the sale of drugs are now trying to addict even much younger kids, because they believe that if they addict them when they're young, they're going to grow up
demanding these drugs. So it is a very serious problem that has destroyed lives, it has destroyed families, and obviously it's affecting the entire country. Thank you so much, the National Drug Authority, for bringing this up, and not just here in the Chisakati, but also going in other places throughout the country. I know one of the executives told me that they particularly like coming to the Chisakati because the Chisakati has children from different schools. Because normally, like I said, they went to King's College and they also go to other schools. But in this camp, we have children from so many different schools, different communities, different regions in the country. So somehow by coming here, they're also touching the lives of so many other people because we believe that our children will go back and talk about these things. We encourage them to talk about it, to discourage their children and to discourage friends and all sorts of peer pressure that may come their way. So we thank you so much. It's very important. And in the camp, we do bring about so many other things that we feel are important to children's lives. We've heard about, of course, MTN empowering in digital literacy, just as feeding our children with good milk, yogurt. Nutrition is very important. We teach the children to take care of their lives. Their faith is extremely important. Their health is very important. So if you have your faith and your health in place, I always believe that everything else comes in place smoothly, or it's much easier to deal with the world. So I thank all the players. I thank all our partners in Chisakati, the URA who are here not to collect taxes, not yet at least, but at least to inform our children the importance of paying taxes and what they should expect if they did actually pay taxes. We thank you all. Akabozi, you have these. Akabozi has been one of our partners from day one, and so many others. I think I shouldn't even list. I shouldn't name. Let me stop right here because the partners have already been named, and they're all very critical to the performance, to what we do in Chisakati, enabling us to do what we do. So I thank you so much. Kantwala omukisa guno okwongera okusiima abazadde baffe mwebale nnyo kutwesiga ne muleeta abaana mu Chisakati ne mwejja ku baana weeks 2 okujja okubeera wano. Mwebale nnyo. Twongera okwebaza essomero lino Janan. Ate bwe tukomyewo libadde ate nga omutindo gweyongerako okuva bwe gwali mu 2017. Ekyo kikulu nnyo. Nategedde nako nti kati waliwo bataddemu n'amasomo oba emisomo emirala egijja okuyamba abaana okusobola obutalinda kutuuka mu university okubeera nga bayiga emisomo gino emirala gye tuyita vocational training. Kati nayo it's a secondary school naye nakyo bajja kubanga bagitaddemu mu curriculum yabwe kugamba abaana basobole okubanga bamanya kiki kye baagala okukola nga obudde bukyali. Tukwebaza nnyo ssebo ne ttiimu yo yonna. Njagala okwebaza abagunjuzi nga bwe mubalabyawo beewaayo ne bajja ne babeera wano weeks 2 ne baleka amaka gaabwe
nga basula wano actually zisinga nawo kubanga balinayo wiiki ey'okupreparinga training ne bajja ne babeera wano tetubasasula musaala nedda naye bajja ne bakola n'obwagazi ate bangi ku bo bakoze emirundi mingi kumpi buli kisaakaate kati ng'omwami ono akola karati buli kisaakaate kubaddeko abadde ajja na traininga n'abalala bangi nnyo twebaza omukulu w'abagunjuzi omwami Rashid n'omukyala Joanita Kawalya Mugagga mwebale nnyo 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 abo nabo babadde mu kisaakaate muno okuva lwe kyatandika twebaza ekitongole kya Nnabagereka Development Foundation nga kikulirwa omwami Andrew Mukiibi bo Christmas tebaagiraba bali beteekateekera kisaakaate ate era nga bwe kibadde emyaka mingi tebafuna Christmas holiday babanga balina okwetegekera ekisaakaate awamu n'abo abakola mu ofisi ya Nnabagereka akulirwa omukyala Juliet Senteza mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu ogwo gwe mukola omulungi bwe gutyo twebaza abagenyi baffe mwenna mwebale kujja mwebalire ddala Mukama abeere nammwe. Okay. tweyanza nnyo tweyanzeege maama agenda kukwasa ekirabo ekyasinze mu bonna mu byonna omukyala omuyizi Rachel Dralu. Engalo ezo tezimala Rachel yabeeyanjulidde si mukyala muganda naye ffenna atusinze okola obulungi mu byonna tweyanza nnyo tweyanza nnyo tweyanzeege abazadde tuyimirireko abazadde twebaze maama kubanga atukoledde omulimu omulungi era tukube engalo nga tuzikubira waggulu. Kaakano abazadde tusobola okutuula kubanga era